abasulanga bakongoza omumbejja omulangira Ssegamwenge. Bano nno nabo wabakubangako eriiso ku maliiri era nga lw'omanya nti okufumba si kwota muliro. Olumu yawayamukko ne munnansi munne eyamutegeeza nti bakaddugala abamu baalina obulimulimu bwe baakolanga nti naye nga batindiga eŋŋendo mpanvu okutuuka gye baakoleranga. Wadde obusente bwe baafunangayo nga buwerako naye ng'emisoso egibutwala miyitirivu obungi. Baasasulanga ez'obusuze mu nju ze baasulangamu, ez'amazzi, mwana masannyalaze n'emmere, ate okussaako n'eddagala eryabanga wanana. Ab'enganda zaabwe be baaleka eka bo nabo tebaabaganyanga kunywa ku tuzzi nga babapeeka ensimbi, anti nga balowooza nti abaana baabwe oba baganda baabwe abali e Bulaaya bu ssente baaziyozanga bitiiyo. Abamu babawandiikiranga mbu obubaluwa babaweereze ssente beetandikirewo ko obulimu bw'obwannannyini, ate abalala mpozi za kuweerera abaana oba bakizibwe baabwe mu masomero, ate abandi nga baagala za kwogereza oba kale kuzimba nnyumba. Kale enkuba kyeyo bwe yalwangawo okuweereza obusente bwe yabanga asobodde, munnange bano nga bakukuluma nti maama abo baamala okutuuka e Bulaaya bakyatumanyi. Kale oli bwe yeewozangako nga bw'atalina ssente ng'abooluganda bakolima, era mu baakolimanga nno omwo mwamwabangamu ne bassenga bwe baabeerangamu mu abo abaakolima olwo nno ng'oluwulira. Tuli mu pulogulamu eyatula tusome tutunuulira akatabo akatokiya Mwongento kawandiikibwa Robert G. Mukasa. Tuli ku ssuula egamba nti Bulaaya nnoga ya lumonde. Essuula eno ssuula ya katabo ya 16 era nga gye tusoma essaawa zino zennyini. Owulidde ebiri ebweru w'eggwanga, abali bewaleka e Uganda wali ebweru bamanyi oyoola buyoozi, kumba emisoso n'obugumi bw'oyitamu biyitirivu. Omanyi atamu wazadde yamutikka ejjinja ate n'atamanyi mpewo y'emagombe mbwa mu mufu olubugo. Kyokka ate ye Tokiya yakizuula nti mu Bulaaya Bulaaya yonna yali nnoga ya lumonde eramire ow'omukisa, kubanga yalabayo bakaddugala abaali abagagga abavundu balina ssente eziringa obubbula ku mazzi. Abamu nga mu bagagga balebya ssebo n'abazungu, baana abalenzi ne baana bawala baavuganga emmotoka ezitemagana, ate abamu ku bo nga balina n'amayumba agagoloofa. Kyokka ng'oggyeko bannamukisa bano okutwalira wamu, embeera y'abakaddugala mu Bulaaya si ye yali yeeyagaza ennyo. Kale bw'atyo kyeyava agamba nti Bulaaya nnoga ya lumonde. Obufunampola bw'abaddugavu banne munnange tebwamwewuunyisa kubanga baali mmomboze, ate nga ekyamujja enviiri ku mutwe kwe kulabayo n'abazungu abaavula onkupe. Bale baatuulanga ne ku mpalaza z'amaduuka n'ez'ebirabo by'emmere ne basabiriza ak'okulya abazungu. Abamu baasulanga ne mu buyumba obuzimbe mu bipapula, era nga n'ekyokwambala oba kale ekyokwebikka bawamma kiwamme, nga n'abazira kisa be babayambye obuyambi. Tokiya yafa ensonyi bwe yalabayo n'abasazi b'ensawo abali ku mutindo gw'ensi yonna. Kino kyamwewuunyisa. Bakyala kimpadde abo bwe baakutuukangako n'omala ogaanira obusente bwe wabanga olina nga banyakula bunyakule, era nga bayinza n'okusindiikiriza ew'omutaka Lukuusi nga tebweyagalidde oba okwesiikira akanyeebwa. Tokiya bwe yalabanga ebintu bino bye yali tasuubira kusanga mu nsi zino zennaggagga ezitendebwa, kale bwe yabiraba n'agamba nti owa bw'olaba embwa egoba ow'ekiwempe ow'eddiba tuyite. Yali akyakungiriza obwavu ne wagenda bafubutukayo empewo katintimya mmamba oba giyite katintimyamba. Eri teyali mpewo, lyali jjano lyennyini. Abantu ku ngoye zaabwe nga bayambalirako bikabuuti ebigumu. Oli bwe yatuukanga mu nju awabanga akabugumu n'amala ayambulamu bikabuuti munnange bye yabanga yeekapise, omulabi yalowoozanga nti Kamaanya yabanga ava kusala ndibota ya mivumba gye twandiise twali twenkana. Mu biseera by'empewo eno abantu baanyiriranga ng'ebinya kubanga abasinga baasiibanga mu mayu gaabwe. Tokiya yakizuula nti osanga banva Bulaaya abasinga
tebanyiriranga lwa ssente kubula wabula lwa mbeera ya budde eyo ey'obutiti. Ogw'empewo bwe gwaggwa ate neefubutuka opereketya wakasana n'ebbugumu, ebyanywesanga abantu amazzi ng'ebikere. Ekyanda ekyo kyaleeteranga n'emiti egimu okubaluka ne gikwata omuliro, oluusi omwafiiranga n'abantu abangi ate ne guzikiriza n'ebyabwe. Musajja we yafunyirira Kanwe emisomo gye giggwe era olwaggwa giti ate ng'agiwangudde bulungi newankubadde nga si yanywa mu banne akendo, munnange yatandikirawo okukuŋŋaanya obubwe atiradde ewaabwe nga n'avayo ng'enkeera yagenda asiibule mukwano gw'omukyala omuzungu bwe gwali gubasaza mu kabu. Omukyala bwe yabuuza Tokiyo ekyali kimuzaayo akapaalo kityo, ye yamuddamu nti mukazi wadde awalungi tewaba wannyo. Yamugamba nti kanzirayo nyambeko ku kuzimba ensi yaabo ffe, era yamugamba nti sirina nnyo kyamaanyi kye ŋŋenda kwongera ku nkulaakulana y'eno, naye ennyongereza ey'ewaffe gye ndaga tebeera ntono. Bwatyo Tokiyo waffe n'alekayo nga mujaguzo evuga nakkirira e Bunyolo. Tula tusome ye pulogulaamu kyonna ky'oyizeemu teekawo komenti awo, ate yitanga ne banno bagambe bajje tusomere wamu. Enteekateeka zibeera mu jjiya nnene. YouTube Tula Tusome, TikTok Tula Tusome, tuba butoola obw'amalusu n'edduukuuli. Kale bwete essula egamba nti Bulaya Noga ya Lumonde e16 tugifundikidde. Tunaddamu sisinkana egenda kuba ssula ya 17 egamba nti Ttendo binaggwa bitya ku nsonga ez'akatabo kano aka Tokiyo Ng'onge Ento. Wesigala ng'oteza agatawulira vumbe, nze nja kudda nago awangaale Ssaabasajja Kabaka.